oli kunyaffe buyukwe ngenda kusaba subscribing oba tonnaba ate following erinnya nze omwana Soda ndi ne Focus tuli Makindu ekyalo bakita batya tulina omukulu agamba avunaana mukyala we okwetaba n'omusirikale ne bamugoba ewaka yagamba bamujjako n'ettaka ne balitwala lubaalewo omulamu tasamirirwa sebo oli oti je ndi sebo oli oti adna sebo nsanyisa okulaba amannya go amanya nze ziwaddeewo n'eri amasannyalaze likola ssente luliti yali tugamba amasannyalaze okambulire mukasaagume amasannyalaze ati likola ssente amasannyalaze nti nze muntu gw'okoonako ng'olowooza onansuuza ekyange ne kitasoboka kubanga ndi musajja mugezigezi kuva mu buto naye ng'omukyala yakugoba ne ku ttaka oli eno oyina obugezigezi babukolawo kituufu yangoba olw'amaanyi olw'okuba alina beesi gye yeesiga nti omuganzi we yali musajja musirikale alina emmundu ng'awo nti emmundu omubiri ogwange teguli hamad simanya bayita bullet proof obulamu bwange mbwagala kati tuddeyo emabega tuwe ku genesis w'ettaka eri gwe ettaka olifuna otya ettaka ndifuna oluvannyuma lwa corona okujja mu ggwanga coronavirus obulwadde obwo covid-19 okujja mu Uganda ne busaasaana wonna kati Ministry of ey'obyobulamu eyisa ekiragiro nti amasomero gonna galina okusibwa ekikomera Headmaster wa Bulere RC asiba ekikomera n'atwalizaamu ne paati ya paati nti Bulire yonna paati nti Bulire agenda yeemulugunya ewa chairman yaliko ebiseera ebyo nga tannanaanuulwako yadde kati agamba nti ye chairman naye waalaga ekiki ekimulaga awanika bifaananyi bye yalayirirako naye nga yavaako yeemulugunya nti awantu wange tebampaddeewo ssente chairman ayagala okumuwaawo ssente naye ng'amuwa $25,000 nze we nawulira ekyo ne ŋŋamba ninayo okukka ssente ninayoko ne bannyinaze ne mbeerako mwannyinaze gwe nakubira bamuyita Silivia Nabibubbu ne muyitiramu mu nsonga ezo ti mwana wano waliwo akantu naye tukapaaze kajja tukolera kubanga ntandise okulaba embeera z'omukazi atandise okwagala okuleeta amawaggali naye nyambaako tufune awantu munnyongerezeeko tufune awantu wano tukulezeewo abaana bange kubanga nzadde abaana ab'enjawulo balinga bame abaana omukyalo ono gwe tugugulana naye mulinamu bana eriyo omukyalo omulala bamuyita Joelia mulinamu omwana omu bamuyita Peace Nanyonjo Makisesia be baana bataano be nnina mu bulamu bwange okubira mwannyoko nkubira mwannyinaze walinawo sente mmeka gwe nalinawo $50,000 omukyala yatutegeeza nti wali tokola ezo sente wali ozijjawo ye ekyo nga kyalina okwogera nga ye naye omusajja abeeranga musajja olaba kati ndi mu dduka naye era endabika yange simbi ate ye omukyala akola kale siganye endabika ye ennungi naye era akola nga ye waagamba wali okola mulimu ki ebiseera ebyo nali nsuubula byennyanja nga mbigula ku keegi nga mbitwala mu kikka emukono kapito gwe yakuwa gwe yatugamba nakufunira ne boda kozeta statement eyo yagikola nti yakuwa ne kapito era n'omunywa boda yagenda ne yeewola boda eyo kubbiri mu jjinja boda nga nfu nakanika boda eyo n'etambulamu naye nga mutabani we ajaagala nnyo nenjita nenfuna boda endala naye obuzibu yali ya looni nga mutabani we mu wiiki baamugamba $70,000 ng'awaayo 2 boda eyo abaagivuga abantu ab'enjawulo abawerako ne bamala ne bagisika kati awo ebyo byekwaso bye so wali okola bulungi era ng'osevinga ng'olina $50,000 omukyala yali azimanyiko yali alabanga nga nkola kubanga ezimu nga nteekako ne mu nsuwa yajjamuuko ezimu ovunaanyizibwa mu maka wali obutuukiriza bulungi mutuukiriza bulungi nga n'abaana basoma kuggwe naye ani yali yawasa munne nze ayali yamujja ebweru era wamujja wa musajja era wamusanga ataaya yali anobye
ewaabwe ebusoga nga ze n'akaana akato kayonka. Kati naŋŋamba nti kati we namulaba nendaba nga alima ne ŋŋamba nti ono ajja kunkolera kubanga lwali lumu nenva ku kizimbe emukono eyo nengwa katono nkole ki menyeka era omukono guno gwafunamu obuzibu naye nafuna obuzibu nga mwannyinaze nabibubbu aŋŋamba naye ziwa olinayooko ku mwana mu butuufu nabula omuntu gwempayiriza nti gundi namuwa olubuto naye yalunnyima kwe kusanga oyo nga mulimi bulungi ne tukwatagana ate kyayamba n'alambulako nawana ewange n'alaba nga waka wali wali n'awaka woosangibwa n'omukwana n'omusitula n'omuteekaawo si ye yakuwasa ne musitula twali tulima mukyere ebuleege mu Kisenyi ne musitula ne musembeza ewa Muzeiru Kondeza nga mupangisa nga tupangisa nga ani asasula rent nga nza asasula nga n'abaana obalabirira twali ebiseera ebyo awo nga tetulina mwana omwana tumufunye 2013 basi mwannyoko akongerezaako sente mmeka okugula poloti mwannyinaze annyongerezaako emitwalo 2 ne giwera 7 ne nnyongerezaako akabuzi ne kiwera 8 poloti wagigula emitwalo 8 5 gwe wasevinga 2 ez'omwannyoko n'embuzi n'omukaaga gwe nawo omutaka nga teguli ku ndagaano mwagigula kwani poloti nagikula ku Patrick Ntibulire ow'omu Minsani akyaliyo mulamu era mu nsonga z'entambulamu nga asitukiramu naawe obujulizi era ne wa assistant RDC yagamba chairman ow'ekyalo Sali Seruma nti njagala ani ayaguza ku bano ani nannyini kifo ekyo. Seruma yagamba assistant RDC timunange byansobera bombi ku ndagaano kwebali n'amugamba akole report. Poloti agikuguza oyo poloti yenkana bu size poloti okuva ku kkubo ku ludda lw'essomero eri mu 18 ne wansi 18 nyizo okwerabiramu eno ziri 86 ku kkubo. Ani yazimbako ennyumba nza yagizimba nga mpita mu baana mu muganda wange okuŋŋambira abaana be bajje bannyambe banzimbire ku busente obutono nve mu muzigo. Enyumba gwe yagizimba broka gwe yazikuba kwennyini omukyala agamba yakuba broka naye nali muntu musuubuzi wa byennyanja nga sitera kubeerawo nga bani abakuba kati bamuyita ali awo bamuyita Budugo asobola okujulira ebigambo bye byogera asobola obijulira we tuba tumulabi omukyala wo statement yakoze nagamba ennyumba eyo watugisulanga namuko ennyumba eyo nagisulamu ennaku 3 nga ntaddeko n'amabaati oluvannyuma lw'okungoba mu muzigo. Bakugobye mu muzigo nojja mu nyumba gye wezimbira kati ate omukyala kijja kiranga obudde buno yagisulamu nga gwe tokkirizibwa omukyala nga oba esimu yazijjawa oba okusanyuka yakujjawa n'agamba nti alabika omwo asobola okungobamu n'atuma mukwano gwange David Mpima so tubadde naye wali yasookese gwe tusanze naye nti oyo munno awo we yazze mugambe aveewo ekyamugobye abamugobye wano era naawo bajja mugoba. Nali ndi awo tuli ne munywanyi wange omu Bowazi weeyo Makindu asula eyo Makindu nga mugamba bye baŋŋambye nga ŋŋamba tebakutiisa nange enguma nali ndi awo ekiro nga mpulira bajja baguluba nadduka nga kyekyakutiisa yali kadenge kwajjirako oyo omusirikale Amiri Sowedi kuba ye yali anoonyereza ku musango gwange. Musango kyogwo gwoyogera gwo omusango gwali attempted murder. Wagezaako n'okutta omuntu? Nali nsuubirizibwa nali nteeberezebwa era bankwata. Ani gwali yagala okutta? Omusajja oyo abeera Kizigo bamuyita Mbuga Waswa Constant. Oli oyagala mutta bituufu? Nedda waliwo obujulizi bwagenda okujja bwe yawa kuba baamutema n'atuuka ku poyinti y'okufa. Abazze engulu ne bamugamba nti kiki weewulira bulungi nti neewulirawuliramu nti osobola okutubuulira ayatema nti oyo gwe mukutte yennyini gwe natema
kubanga yantema ne mujjako najjolo ne mutema mu mugongo. Mba ndi awo nga mwannyinaze omugenzi Nakibondwa azze mu Mitayimbwa erugazi ku CPS ambuuza nti ziwa olina enkovu yonna. Ne mugamba sirina nkovu yonna. Tolina nkovu mbisi? Nti sirina. Olimba olina enkovu mu mugongo, olina ebbwa mu mugongo omwo. Ne nkyuka ne ntunula eri ne mutunuza omugongo Emitayimbwa. N'avaawo n'agenda nga temuli kitambulidde oba kikyo alina kyalabyemu ne ngenda. Kati mba ndi awo nga saidi si kyamujjukira ayankwata nga bamaze okumpa transfer wano Ebuyukwe. Kuba bampa bondi Ebuyukwe era yammalako n'emitwalo 40. Nga nyazi waayo. Nze aziwaayo nga nina gwenzisaba yali abanja. Oyo gwe baatema mwalinamu olutalo obutakkaanya wakati wonna. Kale waaliwo kukaaya na kubyettaka. Kale eyo tuveeyo. So poloti eno ogamba yiyo. Era olina ebiwandiiko ebiri oligino. Yesebo. Mbirina. Nga byange. Nga bya 26 ogw'ekkumi 20. Bani abaaliwo? Abaaliwo nti Bulira ayanguza yaliwo. Moses Steven Kabono yaliwo. Mpima Robert yaliwo omugenzi. Ne Dani yaliwo naye teyateekako ku olwo omukono. Kuba twali tumuwa omutwalo gumu ogw'obutaka n'agaana. Tezimala. Tezimala. Omukyala agamba n'ennyongera emitwalo 6 ne tugenda n'omukyala n'enzisasula. N'olwo mukyala wo? Olwo muli mulaavu. Omukyala agamba nti ate ye endagaano gy'alina ate gwe yagiwokola. Wali otamidde oba ali mulaavu nnyingi ate omala omukolera endagaano. Ekyo kisoboka okuwandiika nga nze naye nga teyali nze. Tomukolerako ndagaano yonna? Era alina endagaano endala eri ku fayiro endala eri ku poliisi eyo gye baafunirako obukadde 2 ng'awaabira abasomesa okumukuba. Kati mu buufu poloti eriko endagaano 2. 3. Ate endala erudda? Eri ku fayiro gy'alina n'eyange. Ziba 2. Oli ali alina 2 nga ye. Omukyalo omwe alina endagaano 2 eza poloti. Endagaano 2 eza poloti. Nga zigula sente mmeka ezo? Eri endala sigimanyi naye eno bukadde 2 n'ekitundu. Kyokka gwe wali gula w'ogattagatta mu bukadde nga 8. Mitwalo 8. Mitwalo 8. Kati obudde buno eno oyagala mukazi wo kuba baatugambye laavu yeekusumbwa. Oyagala mukazi oyagala poloti? Kati mukyala wange yanfuukira butwa. Tokyayagala? Ye atakyasinga kunjagala kubanga naye nga ggwe akatima mwekali. Okyamwagala? Ne poloti yange njagala. Mubeere wamu awo mutuule laavu yebasumbuwa. Ye musumbuwa. Gwesumbwa kati n'ekirala. Waliwo kye yagambye mbu wagenda n'otabaala n'oyagala nnamwandu n'akulwaza bituufu. Omukyalo oyo gwe nayagala waali ye Joweeri ya Nakyandiba. Nnamwandu. Oyo nnamwandu simanyi pozi nga amwogedde linnya. Oyo gwe wazaala yali tannafiisa musajja yenna. Era laavu mutinta bulungi. Okyagendayo wooyo. Oli yafuna ekkuba eddala naye olw'omwana tubeerawo. Ate kino eky'obulwadde kyagamba nti ye tasobola kugumiikiriza kubeera naawe ojja mulwaza. Ekyo yakyogedde nga ye yamanye obukakafu nga ye. Yakukebeza? Si musawo. Ye agamba temwawulira alaga ebyobusawo abitegeeramuuko. Yagula obukebero obwa ak'omusujja n'akasiriimu. N'akukebera nga akasiriimu kalaga positive n'agamba kakati twawule nkuze abaana. Kati ye ebyo n'eddwaliro gye yantwala yabirina. Nze waba yankebera simanyi nga ndi mutulo. Abiraga ensi. Alage n'obukakafu nti ndi mulwadde. Toli mulwadde? Kale nnyinza okulwala omusujja. Naye buno obwo bwagamba bwa HIV. Ate ngenda kuddayo neekebeza ayinza okunkebera mutulo. Nakema okwekebeza wano waliwo we nalwalira ennyo ne tugenda mu malwaliro 2. Nga balaga tebalaba bulwadde. Oluvannyuma lw'okubeera nti byali birwadde biganda. Naye lwakuba nti empapula ezo simanyi kati ziwa gye zaagira
kubanga nekebeza ogwe 10 omwaka ogwo 2024 2024 ngoli mulamu nga ndi mulamu toddanga namu mpozi tugende tukutwekebeze bw'oba mulamu omukyala era omugambe nti ndi mulamu tuddemu obufumbo bwaffe kubanga gwe ekikusuubwa ndaba gwe omukyala wo kyamwagala nkyamwagala naye gwe ayamuganza wamundu akiba kibyo kulivula nze kinnuma okundivula omukazi kati naye kimuluma nze bw'omutunulamu ng'ojjeko bino okukaanira obugagga n'ebyoya balivula gw'olaba akyalinamu akantu akayinza okwagala okuddiramu nange kirabika ndi 15%. Kati kiki oyagala kyennyini abasobola okuyamba bakuyambe ku kyennyini? Njagala kudda mu maka gange biri ebiragaano ebikadde abikole ki abisazeemu n'ebintu byange bye nafiirwa nga seminti emitayimbwa ne sente enkalu zinzirire. Sente enkalu ezaaki? Sente enkalu ze nali nkozesa nali nteeseteesa okusereka ennyumba eyo. Mwalimu ne sente enkalu mu zibaatwala? Ani yazitwala? Nze simanyi kuba bebangu oba ku bombi oba Soweedi oba mukazi simanyi. Kati ennyumba yo Soweedi agijjamu agisulamu? Sikyalina mukisa gumanya okujjako we yali yampitira ebbanga ya myezi nga3 nti jangu ono n'ekitanda kye ekyasigala nakisimba nembuulirako ku bantu bange nti omukazi aŋŋamba yasimba ekitanda ngende nkiddukire ne banga oyo omukazi mulogo mukunguzi ekitanda bakisimba okukungula mulogo ekitanda bagenda okukisimba nga nanyini mufu yakisimba oli mulamu yakisimba mu bufunze mu bulamu bwe wafa nafa kakati ebo kyamwagala enewe katunaatera okumaliriza omukyalo oyo alina abaana bwe okimanyiko nti ensonga eyo kesobola omumusigaza okubeera awo alabirira abaana bamwe ate tengobesaawo kubanga nti ennyumba tetusobola kubeeramu basajja babiri. Kati oyo Amiru Soweedi mukozi wa gavumenti balinabo input ku poliisi aweebuyukwe era nsaba osi oweebuyukwe yadde walemesa ensonga zange nga mpaabira omukazi oyo okunkangatiisa nyamba ompeero Soweedi input ateekemu omukazi n'abaana be. Soweedi awaka walinawo abaana bameka? Soweedi alinawo abaana bameka? Antebereza omugwe nnina kaakana nti kalike watulaga era agenda okwekebeza oba ali lubuto kaddanga erinnya lya taata baateekako lya Soweedi naye nga mumukyali wamu era nga n'empi kimwesa yannimba nti nedda ebyokuzaala essaawa zino tebyetaagisa ngenda kukuba ku kyeyonkolerera abaana bange kuba alina abaana bangi. Yali agenda bweru? Alina emyaka ng'emeka? Adde agambana naye alina nakeberako ke bamubatirizaako nga ssaawa zino akutta 45. Gw'olinga mwemeka? Nze nina 4 nazaalibwa 45. Akusinga obukulu nnyo naye olw'okwagala abaana nateeba nti yansaanira mugumiikiriza nze akyasinze okubeera mulaavu naye ebbanga ery'emyaka nga ye tagiriimu. Biki by'omusiimako byakubeereddeko nga tunaatera mumaliriza kuba munaye omubi tabulawo kati omulungi tabulawo kamogo n'omubi tabulawo kalungi. Yali mulimi tulakita kati obulimi bwobwo si bwe bwazimba ennyumba taata? Ennyumba eyo nagifuna mu kwesondasonda kubanga enku ezaayo kya amatafaali muzeeyi wange yazimpa n'entemamu. Ye talina kya contributing towards okuzimba ennyumba eyo? Yakolako yaleetako ne ku sente enkalu? Okusinga sente nazijjanga mu kibiina naye okusobola ye yabeerangawo nga n'okufumba kuno kwali kuganye kikulu yagenda ne bamuwa omulimu gwa VHT nga abeera ku masimu. Kiza kitufu musawo ko abaya ku VHT asobola n'okukeberera nkumuunyi mwe temwekebeza mu loogi temubakebera abaala bemutwala kati mukasandika kati wano obeera wano mbeera wa kitange ate mbeera w'ebiseera kubanga nze njigibwa. Ani akuyigga ate? Ye anjigibwa ye agamba omuyigga
naawe ogamba akuyigga kati ani ayogera amazima ani alimba simuyigga nze uwe manyiwo era ne lwe yampita okugenda ngambe nti mukangatiisiza nali ngenze kunona kitanda kiyasimba musango kyo gwakutwaza mu kooti tiisa na kukola kutambula n'ababijambia watambula nabo saatambula nabo najja nzekka wamutiisa samutiisa kubanga nakonkona emirundi egiwerako nga taggulawo kati nkonkona mpuliramu eddoboozi ly'omusajja era nze saalwanaganako naye nze nalwanagana na Soweedi Soweedi mwekwatamuko kati yalwanagana nnyo ne baggulawo omulyango gw'omu maaso nze nga nimmanju eno gye nakuba ekituli sobole okuggula akaggi nadduka emisinde mwakwataganamuko ne Soweedi awo tetwakwatagana naye nga wamulaba mu nnyumba nga mwali namulaba afubutuka naye ng'ate namulabyeko emisana mu kabuga bulera awo ng'ajja n'ebyo uniform emundu ye n'abeera naye awo tayambala leeya manya tayambala uniform wa leeya lwaki Saidi kiza musajja amaanyi Saidi ali ku ddala lya police constable ngubimanyi nnyo ozo wagambi wasooka muloopawa ku PSU Bukoto kiggwayo kitya PSU police standard unit yekola ki ye ku misango gy'abasirikale bonna ani yakuwa amagezi ogendayo gwe wontu weebulira nze okuva mu buto nali mugezi niyo omukazi akufuukidde ekizinza obugezi bw'omuno bunafu bw'amateeka gano ge tukola ekiriza bw'otambulira mu mateeka ntambulira mu mateeka wali omukubyeko twalwanamuuko edda nga ndaze era obuvoyisi bw'oyo Soweedi baali banyumyanga ku WhatsApp bw'olina esimu ya Seereza sirina naye mukimanyiko nti ku TikTok mutrending oba temukimanyi kale kuba omulanga baako bw'okubira omulanga ekinyini ky'oyagala tetugenda oyambagana then obasiibule n'abo abalabye sitole kuba olwedde abasinza ogira bali ku sayidi ya mukazi bagamba nti toyagala kukola olera ngalo wawasibwa omukazi n'omaana ogenda n'oyenda n'ofuna ebiwuka byo katuyagala bizi obisigaani omukazi so abasinga bali against you so wumba obubaka bwo ng'obategeeza okiralifayinga ku ekyo then osabe kyosaba tuve wano wumba bonna abakoze komenti nti byonna ebyo bisobola okwogera naye empapula zisinga okwogera yadde mbanga nakeera bukezi kutuula oba kunywa kacaayi nga nfumbidde oba olumu mu mwaka naye nga ebiwandiiko kyekikulu kemunaazuulanga nga obuyambi kyekikulu mujja kudda ku ludda lwange nsaba ab'obuyinza bonna yadde nnemereddwa wonna ntambudde e Kampala nsaba alina obuyambi bwonna obusobola okunnyamba omusirikale asenguke ewange basazeemu n'ebiragaano by'omukyala bye baakolakola ebibiri bye baateeka ku fayiro namba emu gyenja okwogera nekyalina kubanga yakoppa abali okwange n'abateeka okukwe ebyo byonna yadde abyogedde naye ekisinga obukulu biwandiiko gwe ye documents zo zirina ozeesiga nzirina ne bakusimba wa mukulembeze wa ggwanga ne bakusimba wa oyimirira ku kigambo kyo ate ntuufu abantu bangi bamuwagira naye Lucky Dube alina akayimba ke yayimba mu luzungu yadde sigenda luzungu if you stand on the truth you stand alone. If you stand for the truth, better be ready to stand alone. Kati gwe kyoli oba bakuvuma nti wali wafumbirwa nyimiridde wogu oba wayenda wali annamwandu kiri nti nze wanyereka konkome B yenanyini kigaji nze konkome B era nze nanyini kipoloti basiibule mbasiibudde bwenna ababadde bandaba ku mutimbagano gwaffe neyanziza nnyo nyaffe buyukwe mwenna mbaagadde nnyo era mweyongere okulaba nyaffe buyukwe mbaagaliza ennaku enkulu n'ettabbulu ezijja mu maaso munsabireko n'okunsabira ebyange bigonjooke kubanga awali Mukama oyo waggulu teri maanyi nsigadde nze ziwaddewo Gracias masanyalaze agatali man made agange gali god made Mukama abakuume ya mugezigezi sawa banya abatulaba story eno tugenda girondoola paka nga bonna bafunye obwenkanya abasazeewo abasaidinze
Kyetumanye mu maaso awo gye tunagenda mu maaso n'emikwano gyange bwe tukitambuza tugenda zuula omutuufu era omutuufu asigale ku plot n'ekiraba kyetaaga nga beetaaga reconciliation kuba ono agamba ye ali free osigaanaani ne mukyala wa zero ngazo w'emmundu akoze eki agenze mubeere bulungi Focus yakutte kamera bye bye.